Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo, Aloy Golden Cycles Limited, bbulooka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna, fe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku Aloy GC21 bannange okuliko omwaka omukadde. Alhamdulillah, tetugukulisa wabula twebaza Allah kutuyisa mu guno omwaka n'atutuusa mu mwaka omupya kubanga tetubadde na busobozi busobola kubanga tuguyitamu naye olw'obusobozi bwa Allah tabaraka wa taala kyova olaba tusobodde oguyitamu ne tutuuka mu mulala. Nakaakano twebaza Allah okubanga atutandisizza omwaka omupya. Tetumanyi bubi bigulimu n'ebirungi byonna tubyaniriza, ebibi n'ebirungi tubyaniriza. Allah yasinga okumanya ebibi ebirimu n'ebirungi, atukingiriza ebibi ebiri mu mwaka guno, atuwa ebirungi ebiri mu mwaka guno. Okay. Amiina. Hajjati Madinah, omuwagizi akuwuliriza oba akugoberera ayagala kumanya musicale oliwa, wabivaako, okyabirimu oba? Kinene nnyo ekyo ekibuuzo kinene nnyo naye nga nyimba wangi kakati anti ayagala tunnyonnyonnyodde okyalimu mu music oba wamuvaamu? Nyimba mpola mpola. Mabega kawo twalabyewo akatambi nga katambula ku social media. Ng'olaga nga omumwa gwo ogwazimbye oluvannyuma lw'okubanga obadde gyolina gye wagendedde okuyimba ate wagenza okukomawo omumwa nga guzimbye. Ebyo byonna byonna biba bigezo bya Allahu tabaraka wa taala. Yasinga okumanya, yamanyi kwekyo kitegedde. Saa kukinyonyolako nnyo. Naye gwe tomanyi wajje kyava kyajja kitya, bulijjo emimwa gizimba ng'ogenze mu bivulo byo okuyimba. Subhanallah ya Rabbi Mungu kati yagala nkunnyonnyole omumwa gwajja gutya okuzimba. Kubanga abakuwuliriza bangi era bagala okumanya. Ya Rabbi Allah tabaraka wa taala onoonya kuseka. Onoonya kuseka kakati. Ojja kuseka. Kakati. Nafuna emmotoka. Nenjipangisa. Kankunnyonnyole kuba wakyoyagala. Nafuna emmotoka nga agenda kuntwala. Emmotoka n'edireyinga nnyo ate nga nali nninda gomba. Nenfuna wiriwiri. Nengendera ku wiriwiri. Nengenda egomba n'okukomawo. Nagenda okudda nga nawaze simanyi kiki kyajja kitya. Naye nga simanyi embeera eyo ndowooza yeeyo. Naye Allah yasobola okumponya kati ndi bulungi alhamdulillah. Abantu batandika okugamba naye kakati Hajjati Madinah mukazi wattu ate kakati baamuloza omumwa ayagala agende n'omwaka
anti Allah buli kintu kyonna Allah yakireeta era yamanyi engeri gyekijjamu era yamanyi engeri gyakitwalamu kubanga kyali kinene bayizawe nange kyantusa si bulungi naye Allah yamanyi enteekateeka ze eri obulamu bwange nze sibulinaako buyinza ye yabuyinako obuyinza ya rabbi. Hajjati oba oyogera okulembeza nnyo eddiini y'Obusiraamu naye mu myaka nga 2.5 emabega tulina akatambula akalaga nti waliko Samuel yasaidizawo ekawala ng'otudde ku ntebe okutte Bayibuli ng'olaga nti obuulira enjiri nti oli mulokozi. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 okugezesa Allah asobola okukuyisa mu buli kigezo kyonna naye nga yeetaaga omuntu okuba omutuufu oba okuba ki sisobola kugaa nti ndi mutuufu sisobola kugaa nti ndi kine kati kyempulira kirala ne okuba nti njogerera Allah wange kirala nnyo okitegeera biyiza okuba nga byaliwo Allah yasinga okumanya naye kati Allah ye mulungamya asinga tewali muntu yenna asobola kulungamya mwoyo gwa muntu okujjako Allah tabaraka wa taala yalungamya omuntu n'amugja ku kiri n'amuteeka ku kirala buyinza okujja ku makyanga naawe oli mu mulala n'okeera ng'ofuuse kirala ate Allah bw'akuwanga obulungamu weebaza Katonda okitegedde kati Allah yannuŋŋamiza ku Buyisiraamu era kati Allah wange mutwala nga kintu kikulu nnyo gye ndi kikulu nnyo simanyi na kye nsobola kukola tokyasobola kukyuka n'oddamu n'okwata Bayibuli odde ku era obuulire enjiri nga bwe kyali luli Allah yantaasa ya Rabbi okutaasa kwa Allah munyogere nyangu nti wali obuze ngambye Allah yantaasa ya Rabbi naam okay Hajjati wetudda okubako akatambi emabega mu biseera byo nti waliwo emabegako erinnya lyayitimuka nnyo era ng'ebyaddala ndowooza nga buli wiikendi tobula mikolo kuyimba abantu bakuyita n'ogera n'oyimba ate twali tuli awo bulamu era nga butambula mpolampola ne bubaako era gye bwakyukamu twagenda okulaba nga waliwo embeera yatuuka n'okuzirisa kutwala mu ddwaliro nga tuli bulungi. Abantu abamu ne batandika okugamba Hajjati Madinah yalwala, siriimu yamubonyaabonya, abalala stress zezimubonyaabonya, abalala birowoozo bingi.
kigamba ne tulema okumanya ekituufu because kakati engeri gy'oli omulamu nti kakati otereddemu kati kyasobola n'ogenda okuyimba oba oli awo abantu so bazizaayo akatambi n'obanyonnyola ekyaliwo era nasawo yakakati sikyabijjukira njogeddemu si bulungi kyogedde bubi naye obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited bulooka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 421 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereze obubaka ku Aloy GC21 obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited bulooka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 421 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereze obubaka ku Aloy GC21 era nze manyi olina moment ezo zojjukira kozi tuli mu mwaka guno mwaka ki 2024 okay biri ebirala ndowooza ebireke kuba sirinaako nnyo birowoozo bingi byensobola kunnyonnyola ate kino kyali bwekisi ate kino ne kiba bwekisi Allah akyusa embeera w'otasuubirira Hajjati Madinah owekitiibwa ife ngaffe obuusi abakugoberera abawuliriza music wo era abamu babeerawo ne beebuuza nti mu biseera byo eby'eddembe nga toli mu music nga togenze kuyimba okola ki oli mukyala mufumbo okola ki nagogera kusesala siri mufumbo siri naye tonoonya oba onoonya ekyo sikye sinnakirowooza oba sikirowooza nkuze nkuze munange ekanaaba Hajjati tokuze nnyo era baba nedda okyogamba omwami wajja ng'asazeewo okutwala tokyasobola ngambye nkuze kimala sagala kyongerako ebyabaami we wabyesambira ddala kati Allah yasinga okumanya kati okola ki mu biseera byo eby'eddembe ntudde ndi wenkolera like anti yakati oli yeebuza nti oba kati omuyimbi wange akola mulimu ki kati abayitako gyembeera ntunda bintu byakunywa nkwana abawagizi bo obubaka ki bw'oyinza obbawa 2024 naddala mu industry ya music oba musically abawagizi bange
nsaba nnyo Allah abawa ekisinga obulungi mu bye bakola abakwatireko music bamuveeko kubanga ebiruubirirwa byange n'ebigendererwa byange ndabira ddala nti nina okutambuza ebigambo bya Allah tabaraka wa taala nti music tumuyimba naye ng'ate Allah takyagala kati sisobola kumala gagamba muntu nti bambi genda oyo asisindika muntu mu kintu Allah kyatayagala ate nga nze nange nwanagana nakyo ate nsindikeyo n'omulala. Hajjati Madinah, oli wavaayo n'abuuza oba n'agamba nti oyolekedde olabika oyolekedde okugoberera omukulu gwe bayita Vincent Segawa era kati nga ye Lukumaani yava mu music n'agamba nti takyagala nakuwulira kayimba ke we kakubibwa wonna babusiimuleyo takyagala nakabuwulira wadde n'akamu n'asalawo kubanga ye agenda mu ddiini ey'Obuisiraamu asobola okuba nga atambuza ekigambo kya Allah era kakati Hajjati Madinah gyayolekedde. Ndabira ddala kino kibuuzo okimbuuzizza naye ngenda kyogera bwenti. Ndabira ddala nti tulina okukola ebituufu bye tulina okugamba abantu. Nze nnyimba ne ngenda mu mabaala nga batuyisa okuyimba. Wallahi buli lwentuuka bwenti nembanga oba nkyali mu mmotoka oba ndi ku wiriwiri nendaba nga abantu bonna abakuŋŋaanye nga buli kintu kyonna kye bagenda okukola awo nga si kituufu nga kikyamu nga kiri ku mugongo gwange mpulira ezzambi eddene ennyo lyemba nsindise mu bantu kubanga omuntu ajja agula amwenge abantu ne bajja ne bakola buli kimu kyonna wallahi nga bakola ebintu ebikyamu nga babikolera ku mugongo gwange. Era nsabira ddala Allah, nsaba Allah tabaraka wa taala, nsaba Allah tabaraka wa taala. Hajjati officially guno omwaka ndowooza 2024 wandiva mu ndongo n'obiviirako ddala. Katusabe Allah, nsaba busabe Allah antaase. Ne kati bo abana abakukubira essimu nga baagala ogenda obayimbireko tukibatunuuzaamu n'obagamba nti obanze music kira kampulira takyajja bulungi ememe yange n'eddiini yange ndaba oba olw'akasente ogamba nti kangende nnyimbe. Oba olina okuyimba olw'okubanga oluusi oba onoonya sente. Olina ogenda n'oyimba naye omugabirizi ye Allah. Ekiseera bwe kinaatuuka anti nakugambye nti Allah buli kintu kyonna kijja mu bulamu bw'omuntu nga kirina ensonga. Kati Allah amanye ekiseera kyagenda okukeera ku makya nga nze sikyasobola kulinnya ku siteegi nze kuyimba era nnangirire ekyo mukirinde nga mbaga. Ayeshuwa tukirinde essaawa yonna mwaka gujja oba guno? Anti ngambye mukirinde nga otandise kubuuza bibuuzo ate binsesa bambi binsesa ate nga bya nnaku. Yesebo kale tukweyanza Hajjati Madinah olw'obudde bw'otuwadde netunyumyamuko tujja kuba tukweyongera. Ekirala kye njagala okubagamba kakati abantu abalala aboogera abakuŋŋaanya omusimbi nga bagulya
ng'abayimbi abalala oba abantu abalala bo balaga nti nno tebabafuddeeko, tebakoze kintu kyonna, bamanyi nti kyebakola zambi oba bamanyi nti kyebakola si zambi. Tujja kulimba nti manyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 731 14.